ensimbi abava mu university ne mu colleges nawala balina obusobozi obukulembera ng'abakulembeza abavubuka abaleero n'enkya naye bakatiddwa kubanga balina bye babasaba bye batasobola kugaba nsimbi sekisi oba emboozi ezo n'ebirala ate nga n'emboozi ezimu nkakali nnyo kizo ezino zetumanyi eza bulijjo kyonoona kalija yaffe kyonoona embeera sebo electoral commission weebale nnyo weebalire ddala ne ba commissioners bo okusetinga standard twagala kulaba abaana baffe nga babakozeeko ebyambuyone kati ebimenya n'amateeka ga Uganda mulenzi ku mulenzi musajja ku mulenzi no that must not be done. So mbebaza ekirala mutukoledde omulimu ne musigala nga muli electoral commission nga temuli rigging commission nga bitwalabye walala wonna abantu basitula obubokisi misana bali mu kulonda kumunda mu kibiina abana violence nobulina akasuka obudebe ebyo tetunababbira bako wano owulidde tetunababbira bako wano n'owulira omulala agaze ebivuddemu ensimbi ziyitidde omungi omuntu ajja wali baba bamusaba mutwalo gwokka gwe ku processing mpapula ate simwe mukikolako agenda okujja nga kyakoleddwako dda technical team ey'ekibiina mwebale nnyo mwebalire ddala mutuyambye nnyo obutabeera selection committee kubanga mpulira buli gwe mugamba oyise vetting ogiyiseeko amateeka g'ekibiina ogatuukiriza buli bisaanyizo obituukiriza tukulangiridde ng'omu kwabo abagenda okuvuganya etiketi ya DM abantu beewuwo mu constituency ku kyalo mu district bwe banaaba bakkiriza bwojja okubeera flaga bearer abalala nno bwe bakoze bwe bati eyo mu bibiina ebirala bye siyogere wano mwanguwe mangu kubanga DF yetulaze ti abannayuganda ewaabo abateekeddwa abalina obusobozi okulandi bwe baba batukulembera kibuuzo ekimbuuziddwa abantu be bagobeeyo ne babagobaganya olw'okuba baali ba DP